Osibyo tya munanga omulungi atulaba ku BBC Faina olutimbe gagadde enkwanirizaako mu kaseera kaffe kano ak'omunaala programu yo eŋŋanzi nakulo kutaano sawa ziba 3 okutuuka ku sawa ziba 4 bwekwasa bannanga abagesigika ne babeera nga baga kusomera Zarafat Musoke kwebaza gyonna gyotusizaako engalo zo gyotusizaako emikono gyo ng'oliawo egikukoyeza n'egyo gikutawaanyiza kadde keeko otwongera okuba nga obuliawo tusiima mmwe abasobodde okuba nga muzayo baana bammwe mu masomero olusoma luno nga luzeemu wiiki eno lwaddamu nga 10 naddala abatutta abayizi mu bitundu ebyenjawulo nga mwe mukyasobodde namwe batana bakubanga mbazaayo mwongere okuba nga mukazana mwongere okuguma munoonye kye munoonya ate namwe abasomesa mubeere nga mubeera bakakkamu mwongere n'abazadde bano musobole okubazaamu amaanyi wakiri omwana yatandika okusoma nga omuzadde wanoonya ssente naawe bikunyiga n'oli byebimunyiga bye mubadde muyitamu mwenna naye byabadde ayitamu so embeera bwe tebeyongera okuba nga etambula nyongera okuba nga nebaza ak'ensuso abasomesa abayizi abakulembeze b'essomero bonna bizuga staff yonna yakatwe Noor secondary school naddala okusinga ddala director ate HM Alhaj Ahmed Mayanja Mpungulu Yirika director Mpaji Yusuf mwenna berako ku BBC Faina mwangamba ati ne lwaki tukukonako tenga ewali abantu bange katwene secondary school mwenna abasomesa abayizi abali abona abakozi mwenna ku ssomero lino saka bakulembeze b'essomero katwene secondary school bebaliza ddala mulimu gwe mukola n'okuba nti mbangula abaana b'essomero n'okubanga mwekumira ku BBC Faina olutimbe gagadde olunaku lwaleero tugenda kubanga tutalaga ebitundu ebiwerako tugendako mu ggwanga erya Russia tugendako mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran tugendako bwepo ne mu ggwanga oba oliawo erya Libya twongere okubanga tutunula biki ebiri mu mawanga gano n'enzikiza bukiza mu kana akaseera tubeere nga oba oliawo tubaako bwe tutandikira naye nga tugenda kwolekera ggwanga Islamic Republic of Iran olunaku lwaleero tugenza okutuuka kana akadde nga eggwanga erya Iran ku lunaku olwokusatu bajjukidde nga bwe giweza emyaka 47 bukyanga bafuna nkyukakyuka mu ggwanga lino gye bayita eya revolution ey'omwaka 1979 boliawo mwenda bakyusa obukulembeze okubujja mbaza ne basobola okubanga kakati eggwanga lyakyusa n'amanyi bayita Islamic Republic of Iran eggwanga lino lyakoze ebikujjuko eby'amanyi okwetoloola ebifo nga 1400 mu towns n'ebibuga bikola eggwanga Islamic Republic of Iran bannamawulire abasoma 7,000 beetabye mu nteekateeka eno okuva amawanga ag'enjawulo ne munda mu ggwanga Islamic Republic of Iran nga bakavalingemuko ebyo ebyabaddewo n'okulabaddirwa bijjukizo nnyo era nga ebimu ku ebyasinze okuba nga birabibwa bamu ku bakungu abaggwanga Islamic Republic of Iran mu wakati mu kujaguza nga balina ebigambo ebyabadde bikawunga obususa mwabo tujja kwogera ku mukulembeze w'eggwanga lino President Masoud Pezeshkian eyavuddeyo n'abeera nga abaako ebigambo byata ebimu ku ebyo byabadde abyolekeza bannansi b'eggwanga Islamic Republic of Iran munda mu ggwanga so nga ate abyolekeza obuliawo ne banneiba b'eggwanga Islamic Republic of Iran obuliawo babadde bateereddwa mu mbeera ey'okulaga nti eggwanga Islamic Republic of Iran gandibanga afuuse mulabe waabwe mu bimu ku bigambo ebyasinze okuba nga byewuunyisa ebigambo Masoud Pezeshkian byayogedde n'agamba nti eggwanga erya Islamic Republic of Iran sibetefutefu kulaba nga babeera nga bakola ebyokulwanyisa namuzisa nga ddala bya nuclear nga ate nabo bakimanyi nti byo biyinza okuba nga biteeka obulamu bw'amawanga gabaliraanye mu matigga ate nga mu kaseera kano bo basinze kuba nga bakolera kulaba nga bagatta n'okuba nga batambuliramu n'amawanga gabaliraanye ba neighbors era n'agamba nti bimu ku ebyo ebigambo ebiyitibwa eggwanga erya America n'amawanga nga Israel okulaba nga baawulayawula n'olwekyo Iran nga yo yagambye nti tebali awo nti wali kaseera kano bali mu kuba nga kyebagoba kyakulaba nga bafuna ekyokulwanyisa ekya nuclear era bo tebali na budde sobola kubanga baweesa ebyokulwanyisa ebigenda okubanga biteeka akabaate oba oliawo n'obulamu bwa banneiba oba bamawanga gabaliraanye mu matigga si byokka yayogedde nga ateeka obaka eri bannansi b'eggwanga Islamic Republic of Iran era Masoud Pezeshkian yategeezezza bannansi b'eggwanga lino nga bwe yeetonda n'okwenenyaakwe ne gavumenti ye eri abatuuze bonna abakosebwa ku ebyebiza ebibeerawo naddala okwekalakaasa okubaddewo mu mwezi guno ogwa Desemba paka ne mu January n'agamba nti amanyi ti bingi ebibaddewo nga tebitambudde bulungi ebimu ku byo ebyokuba nti oba oliawo abantu babwe bafudde oba b'eŋŋanda zaabwe bafudde n'abasaba babirenga oba oliawo ensonga eno bagikwata bulungi oluvannyuma lw'okuba nti agamba nti gwalimu omukono ogutali gwa ggwanga Islamic Republic of Iran naye nayakkiriza nti oba oliawo eggwanga erya Iran liyinza okuba nga lyasussa we lyalirina okuba nga likoma naddala mu kukozesa omukono ogw'ekyuma so yavuddeyo n'abeera nga yeetonda era agamu kwaga amawulire gasiibye nga oba oliawo geewuunyisa gabadde gasuubirwa naye nga bino byonna byayogeddwa ku lunaku olw'okujaguza emyaka 47 lwa revolution oba enkyukakyuka ey'omuggundu Iran gye yafuna neereeta n'obukulembeze obw'enjawulo obwa Khomeini era mu kaseera ke kamu agenda okuba nga ayogera bino nga enteeseganya zigenda maaso n'okuba nga zitojjera
era nga amiral w'eggwanga erya Qatar naye twategeddeko nti yali sinkanyiko abamu ku bakungu ba gavumenti y'eggwanga lya Islamic Republic of Iran nga mwabo kwe kuli ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala Abbas Araghchi ne babaako bibongera okubanga bagayagayamu ku butya embeera bweyinza okubanga ekakkanyizibwa y'eggwanga lya America n'eggwanga lya Islamic Republic of Iran nga butereevu kino kireeta butereevu n'amawanga gagano aga Qatar n'ekibuga kyabwe ekya Doha okuba nti gamu kwaga gayinza okubeeramu threat z'okwanukula kw'eggwanga lya Islamic Republic of Iran. Tulaba era atugoberera tujagala okimanyi nti eggwanga lya America lyerimu kwaga amawanga agayina enkambi ez'enjawulo mu kitundu kya Buwarabu nga kwaga amawanga oba oliawo gayinza okubanga gafuna ku buzibu n'eggwanga erya Qatar nga bwe nkugambye balina enkambi ya America ezimu kwesinga okubeeza amaanyi gye bayita Al Udaida base eri mu ggwanga lino limanyiddwa nga erya Qatar. Kakati oba oliawo mu butano aba mu mbeera nga senga America ebeegezezaako okubanga erumba eggwanga lya Islamic Republic of Iran erigwe munanga atulaba era atugoberera eggwanga erya Qatar nalo lisobola okubanga likosebwa n'okubanga kino bakifeesa nga bakiza munda. So bwabodde buvunaanyizibwa amiral w'eggwanga erya Qatar okuba nti oba oliawo akwata olukomo lw'essimu abeere nga ayogerako n'omukulembeze w'eggwanga erya America ku mbeera butya bweyinza okubanga ekkakkanyizibwa wakati nga Donald Trump ayongedde okubanga awera bw'atyo n'okuga nti ayongedde okusindika kugamu kwaga amaato ag'omutawaana ennyo gongera okubanga golekera ekyondo kino ekya Buwarabu okulaba nga embeera bongera okubanga bagigoberera. Kakati kyekiri kye nali nkugamba nti gwewalowooza nti eggwanga lya Islamic Republic of Iran lino linafu lwaki olowooza omusajja yandibadde aweereza aircraft carriers ezo zonna okulaba nga zoolekera ekyondo kino kitegeeza nti embeera oliawo eyeyongedde okubanga etabuka naye kino kyonna abatunuulizi b'ensonga bagamba nti America n'eggwanga lino erya Israel bagezako okulaba nga bateekawo embeera okulaba nti eggwanga erya Islamic Republic of Iran lyongera okubanga lifuna okutya bongere okubanga batuula ku mmeeza babeereko byakkaanya. Mu bino byonna kiwaliriza n'omukulembeze w'eggwanga erya Israel oba prime minister w'eggwanga erya Israel Benjamin Netanyahu Bibi okuba nti abennyikamu oba azambalira ku mugongo abeere nga ayolekera eggwanga erya America kibuga Washington asenkanemu ate omulundi omulala omukulembeze w'eggwanga Donald J. Trump okulaba nga babeerako be bagayagayamu ku butya be bayinza okubanga bakwasaganya ensonga y'eggwanga ya Islamic Republic of Iran. Naye bino byonna nga agezako kubyogera abasinga balowooza nti kyandibanga Benjamin Netanyahu ekimututte mu ggwanga erya America y'omu kwabo bakazaalabulwa oba oliawo abavaako kalumanywero ono n'embeera okulaba nga etuuka ku sabweriti bwe yavaayo n'abeera nga apikaapika eggwanga erya America n'okubategeeza nti balina okwanguwa n'okuba nga balumba eggwanga erya Iran newankubadde nga ye yali yalaga nti butereevu eggwanga erya Israel teruli mu lutalo luno naye bagezako okulaba nga balukumamu omuliro nga bakajjubi. Kakati Benjamin Netanyahu kigambibwa nti yagenza okulaba nga mu bibuko ebyo bigenda maaso n'okubanga bitunuulirwa mu nteeseganya zino ezigenda maaso America erabika nga amaanyi gaayo agasinga obungi esinze kubanga egateeka ku ggwanga lya Iran butafuna kyakulwanyisa kya nyukiriya. Bw'obuuzaako ne ku mawanga amalala juzi babuuzaako ku prime minister w'eggwanga erya Bungereza Keir Starmer sana agamba nti ffe kye tusinga okuba nga tufaako Iran should never acquire a nuclear weapon. Kye bataagala ly'eggwanga erya Iran okuba nti batuuka ku busobozi obufuna ekyokulwanyisa ekya nuclear. Wabula Iran yavuddeyo ne beera nga ebaanukula sabbiiti eno era yategeezeza America n'abo abali mu nteeseganya bo betegefu okulaba nga bakakkanya ku bungi bwa uranium okumujja ku bitundu nkaga kwe bali okukkaku wansi newankubadde nga Iran ate yagambako nti basukka nawo dda balina no uranium gwe bakuba alabika batuusiza kubanga bayinza okuba nga bafunayo bomu eza nuclear emu oba bbiri oba ssatu. So kakati mu mbeera eno bo bagamba nti bo tebalina buzibu basobola okujabulula n'okukendeeza ku uranium ono gwe bakuba okumukakkanyiza ddala okuva ku bitundu nkaaga okwongera okukkako wansi. Naye nga America erina okuteeka omukono ku kiwandiiko kya bwino omuddugavu n'olupapulo olweru nga akkiriza oba nga America ekkiriza nti bwe Iran kino bweba ekikoze America egenda kubajjako envumbo zonna ebaleke beetaaye n'okuba nti oba oliawo bakwatagana n'amawanga amalala mu byensuubulagana n'embeera nga bweyinza okuba nga etambula. So bino byonna Trump badde agezako okuba nga abyetegereza n'okuba nga abitunuulira wabula nga bibadde si bigambo birungi eri prime minister w'eggwanga erya Israel Benjamin Netanyahu nga kigambibwa nti Netanyahu ono ye kyasinga okuba nga ayagala mu bino byonna wakiri n'akawaayiro ke yali azise Trump babeere nga bakateesaako ak'okulaba nga wakiri Trump ateeka akazito ku ggwanga erya Iran bakendeeze ku buwanvu oba ku speed kwe bakolera missiles n'ekirala bateeka akazito ku ggwanga erya Iran weriba nga litandise okukola missiles bakendeeze ku distance missiles zino gyeziyinza okuba nga zikubamu era nga ye yali agamba nti Iran erina okuba nga wakiri kino enteeseganya bagenda okuba nga bazivaamu nga Iran ekendeezezza ku missiles obuwanvu bwe zikubamu era nga Netanyahu agamba nti Iran wakiri erina okuba nga ekola missiles nga zikoma mu buwanvu bwa kilometers 300 ndowooza ziba miles nga 200. So nga Israel ebeerowooza nti ziba tezituuka mu ggwanga lye wabula bino byonna tebyalobedde ate eggwanga lya Iran weekend okuba ne balangirira nga basobodde okuba nga bakola missiles empya nga mwezi mwe mwali Khorramshahr yayogeddwako essaawa zino nti oliawo eyogeza obwamu abantu olw'okuba nti Khorramshahr eno bagyogeddeko ebigambo bingi matendo meereere
kuwanvu bweyinza okubanga ekubamu n'emisinde kweddukira emiyitirivu okukamala obukamazi. So ebimu ku bino tetugenda kubanga tutuna nnyo byakulwanyisa. So mu mbeera eyo kigambibwa nti Netanyahu okwolekera eggwanga lya Amerika kimu ku ebyo ebigendera by'okuteeka akazito ku Trump n'okwongera okumugamba nti Sevo toteesa byo wekka naffe tuteeseze omusajja alekerawo okubanga akola missiles ezikuba mu buwanvu bw'amaanyi. Wabula nga abatunuulizi b'ensonga bagamba nti Iran erabikanga okuva lwe balumbagana n'eggwanga lya Israel mu mwezi ogwa Juni omwaka oguwedde ebadde yakubisaamu emirundi gyefulumyamu missiles era nga babadde bateebereza nti buli mwezi bwe guti Iran eyinza okuba nga ebadde ekola missiles ebisoba mu 300 byebiteeberezebwa ku ggwanga lya Islamic Republic of Iran. Sina kyekyoka eggwanga lya China lyayongedde okubanga lisembeza amaato naddala ga destroyers mu kyondo kya Buwarabu naddala mu Gulf of Oman ne okulyanira Strait of Hormuz. So embeera eno eyongera okubanga etiisa bagamba nti kirabikanga China egezaako kwongera kugatharinga amawulire ga kikesi intelligence oba reconnaissance okulaba nga providinga Iran amawulire gayinza okubanga efuna. Era si kyokka wiiki eno twalabyeko amawulire nga gatulaga nti ennyonyi ezeetikka ebyokulwanyisa okuvaako mu ggwanga erya Iran zabadde zisomba ebintu ebyagala okwefaanyiza ebyokulwanyisa nga babijja mu ggwanga erya Russia ne mu ggwanga erya China naye nga ennyonyi zino zabadde zituuka mu ggwanga erya Iran munda nga teziddamu kubanga zisomebwako na kumanya wa ebintu bino gye byolekedde. Naye njagala olunaku lwali tubeereko ebintu byetugenda okubanga tutunuulira nga tugenda kutunuulira omukutu ogwa BBC gwina akantu ke gaali kukoze nga kayinza okubanga kalaga olutalo luno ku saidi zombiriri eggwanga lya America n'eggwanga lya Islamic Republic of Iran singa waba wabaddewo ekibaddewo biki ebiyinza okubanga birowoozebwa nti biyinza okubanga biddirira era nga mu mbeera eno bakola omutwe ogamba nti what could happen if the US strikes Iran. Ne bakulaga scenario oba embeera za mirundi 7 eziyinza okubanga zitunulwa ku saidi zombiriri saidi y'eggwanga lya Islamic Republic of Iran ne saidi y'eggwanga United States of America newankubadde nga mu kaseera kano wabadde embeera eringa ekakkanyekanyemuko naye nze bw'ombuuza nyinza okugamba nti erigwe bagenda kukuba mwene embeera sinaba kubanga ndabawo mbeera ekirabikanga embeera eriwo yakulaba nga bateekawo kibeta de-escalation okulaba nga wakiri okukakkanyizibwamu oba okuba nti buli omu bino abyesonyiwa. Ensonga esooka kasooke tulwe ku saidi ey'eggwanga United States of America omukutu ogwa BBC bye baatunuulira ebiyinza okubanga bye biyinza okubaawo senga Iran eba erumbiddwa eggwanga erya America. 1 basooka ne bawa ensonga ne bagamba nti targeted surgical strikes, minimal civilian casualties, a transition to democracy. Bowe bagamba ba BBC nti okubaako ebifo eby'enkizo America byeyinza okubanga erumba oba abantu ab'enkizo surgical strikes niwabanga mu mpola mu magezi waliwo abantu abajja bagibwawo system ya Iran ngejja enafuyizibwa minimal civilian casualties okulaba nga mu bino byonna America ng'ebikoze bikwekweto erabika nga teyagala kulaba nga ekola olutalo lw'amaanyi okulaba nga abantu bangi bafa. Then ensonga endala a transition to democracy okulaba nga wabeerawo enfuga endala egenda okubanga ekyusibwa oba oliawo ebeerengedda mu America yo kyeyita democracy omanya America naye erina engeri gyerabamu demokrasiya waayo ku saidi endala naye nkwadde nga n'amawanga amalala nago galina wegalaba demokrasiya kyokka nga ate America nayo ogitunulira naye oyinza okukuba ebituli mu demokrasi. Akati balowooza nti okuba nti gavumenti n'obukulembeze bwa Ayatollah Ali Khamenei n'abo abamulya mu kibatu saako n'okulaba nga bantu batono bafudde bimu ku ebyo bigenda okusooka eri eggwanga erya America okuba nti babikola oba kye baali balina okubanga basoosa newankubadde nga kino ekiwandiiko kyafuluma mabegako. Ensonga ey'okubiri regime survives but moderates its policies. America ng'emaze okukola ebikwekweto bino ng'erumbye erowooza mu pulaani yaayo bajja kusigazaako gavumenti ya Ayatollah Ali Khamenei naye bagenda kugikakkanya bagenda kugiwombeeka ku nkola zaayo oba amateeka gaayo. Ebimu ku ebyo bayinza okubanga bagirekawo naye nga obukulembeze buwulira mu ggwanga erya America nga bwe bakikoze ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Venezuela erigwa mulungi atulaba era atugoberera. Ensonga endala regime collapses replaced by military rule. Era balowooza nti kino America newankubadde eyinza okubanga ekikoze nejjako gavumenti ya Masoud Pezeshkian saako obukulembeze obw'okuntiko bwa Ayatollah Ali Khamenei naye kiyinza okubanga kijja mu feva za mirundi ebiri. Emu ku zo eggwanga erya Iran liyinza okusigala nga system balemye okujjako newankubadde nga babasa abakulembeze baabwe abali mu magye naye era still obuyinza bujja kusigala oba kiteeberezebwa nti obuyinza buyinza okusigala nga buli mu mikono gy'abannamagye. Era nga ensonga eno eyokusatu abasinga mu kutunuulira ebyentalo gye baali balowooza nti erabikanga yali eyinza okubanga egoberera oluvannyuma lwa America okubanga erumbye. Bayogera ebigambo bino we biti while the regime is clearly unpopular with many and each successive wave of protest over the years weakens it further.
there remains a huge and pervasive security deep state with a vested interest in the status quo. Niwankubadde nga Iran ezefuna okwekalakaasa okw'amaanyi ennyo n'okubanga balowooza nti gavumenti ebikeze eyuyizibwa n'okubanga erwanyisizibwa mu kwekalakaasa n'amaanyi agagiteereddwako, naye abakyagikkiririzaamu n'amagye okuba nti galina ekintu kye baazimba ekitawakanyizibwa zezimu kweza ensonga ez'okubanga zisigala ate nga obaolyawo newankubadde nga obukulembeze bugiddwako naye nga amagye g'eggwanga erya Islamic Republic of Iran gasigadde gakyaliwo. Netugenda ku nsonga ey'okuna. Iran retaliates by attacking US forces and neighbors. Ekyo kimaddengezaako okulaga emiruwe kata nti naye afuddeyo okulaba nga waki yayogerezaganya n'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America okulaba nga olutalo luno terwongera kubanga lusajjuka. Iran has vowed to retaliate against any US attack, saying that its fingers is on trigger. Iran baziba kyogera lunye era nga bagezaako okubanga bategeeza ensi nti bajja kubanga baanukula ku bulumbaganya Amerika bonna bwenaakola, era ne bategeeza nti obaolyawo emmanduso yaabwe ewedde eyongedde okubanga enyweza awawali oba epeesa erigenda okubanga linyigibwa okulaba nga emmanduso ebaluka. Bagamba nti it is clearly no match for the might of the US Navy and Air Force, but it could still rush out with its arsenal of ballistic missiles and drones, many concealed in caves, underground or in remote mountains. Niwankubadde nga toyinza kubanga omanya butya ebyokulwanyisa bino biyinza kubanga bikosa ku maanyi ga America geyina ag'omu bbanga ne ejje lyabwe ery'empingo ery'oku mazzi, naye ekyamazima toyinza kubuusabuusa nakuba nti obuusa maaso mizinga gya Islamic Republic of Iran n'obunyonyi bwabwe bu drones nga bino byonna ebisinga tebimanyirwa gye byakwekebwa naddala mu mpuku n'ebyo ebifo eby'omunda ebyasimibwa naddala n'ebyo ebyateekebwa mu nsozi. There are US bases and facilities dotted along the Arabian side of the Gulf, notably in Bahrain and Qatar, but Iran could also, if it chose, target some of the critical infrastructure of any nation it considers was complicit in a US attack, such as Jordan and Israel. Wano yensonga lwaki amawanga agasinga gabadde gagamba nedda tokozesa bwengula bwaffe, n'olaba Trump asomba aircraft carriers zino wakiri ye agenda alumbe nga asinzidde ku mazzi naye amawanga gamba tetugenda kozesa mawanga gaffe kulumba musajja kuba kati bakyabuusabuusa byakulwanyisa bya Iran nti bituukayo. Agamba nti enkambi za Amerika nyingi n'ebifo bya Amerika ebyenkizo ebyekinnamagye bingi nnyo mu kyondo kya Buwarabu era nga ebisinga biri mu Bahrain, mu ggwanga erya Qatar, era nga bino byonna Iran esobola okubanga ebirumba n'ebikosa n'okubanga ebaako kyeyinza okubanga ebikola n'okusinga ddala ebimu ku bifo ebyenkizo by'amawanga gano agana bagalowoozebwa nti gawadde Amerika omwaganya okuba nti balumba eggwanga erya Iran, era nga kwaga amawanga anokoddeyo eggwanga erya Israeli n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Jordan. The devastating missile and drone attack on Saudi Aramco petrochemical facilities in 2019 attributed to an Iranian-backed militia in Iraq showed the Saudis just how vulnerable they were to Iranian missiles. Iran's Gulf Arab neighbors, all US allies, are understandably extremely jittery right now that any US action is going to end up rebounding on them. Katuwummulemu katono bwe tukomawo tugenda kujja tutuleko ne mu ggwanga erya Russia tulabe ku jeno waabwe eyabadde attiddwa ku lunaku olwokutaano yasimatuse, tutuleko ne ku Saif al-Islam mu ggwanga erya Libya. Katulekere basebo ne bannyawo mu ggwanga erya Russia tulabe amawulire agabaddewo Sabbiiti eno Liggo mulungi atulaba era atugoberera ku lunaku olwokutaano nga tumaliriza omunaala wano mu ggwanga erya Russia. Abasajja abavunaanyizibwa ku nsonga z'obukesi mu ggwanga lino bakitegeerako nti omu ku munnaabwe yali yegezeddwamu okubanga attibwa, era ekyaddirira ku lunaku olw'omukaaga twalaba abasajja bano aba FSB nga bakwatagana ne gavumenti ya United Arab Emirates bwe batyo basobola okubanga bagumba obwala mu musajja eyakwata ekkubo n'abeera nga akola ebyambyone mu kibuga Moscow bwe yagezaako okulaba nga munnange atirimbula omu ku generals abamanyi mu kitongole kya Russia ekikesi ekimanyirwa nga ekya GRU, era tugenza okitegerako nti okutuuka olunaku olwaleero nga abantu basatu bakakwatibwa ku byekuusa ku bino nga n'asembyeyo oboolyawo y'omukwabo abayambako mu ntambuza y'ebyo bikozesebwa okulaba nga bagezaako okulaba nga batirimbula deputy chief oba omumyuka wakuli ekitongole kya Russia ekikese Russia's Military Intelligence Agency kibeeta ekya GRU. Tutegeddeko nti omukungu ono oba general ono yali atemuddwa bamuyita deputy chief Lieutenant General Vladimir Alexeyev,
era nga ono nga bwe nkugambye nti yali attiddwa mu makaage oba wali munda ku kizimbe okusulwa lunaku olwokutaano. Ekizimbe kino kisangibwa oba oliawo mu bugwanjuba bw'amambuka g'ekibuga ekimanyiddwa nga Moscow era nga oluguudo baluyita olwa Volokolamskoye highway. Eno nno nga amaka gano gye gaali era bwe batyo omwami ono bamba ebyasi ebisuba kumpi mu 7 bamusasira amasasi era n'atwalibwa mu ddwaliro ng'obulamu bwe buli kutaasulewo taasibewo. Tegeddeko nti abategeeza nti ali out of danger era General ono Alexeyev munnange Lieutenant General Alexeyev essaawa zino ayinzaga nti ku ntana yasimbyewo kitooke. Yagainize ne cautious alabika nga asobola okwogera bulungi naye okusinziira ku getwongera okubanga tufuna ekitongole kya Russia ekikese kya FSB bwe kityo kyatandikirawo okukola ogwakyo nekyongera okubanga kinoonyereza bagenda okutulaatula ku butambi obwakoleddwa nga waliwo ekisajja ekidduka nekikweka emmundu mu ice oluvannyuma nekigenda ku kasimu nekyamala okuba akasimu nekidduka ku airport nekirinya ennyonyi nekyolekera mu kyondo kya Warabu ogenda okukakkananga mu ggwanga erya United Arab Emirates mu Dubai. Abakesi b'eggwanga erya Russia bakwataganye bulungi n'abakulembeze ba United Arab Emirates era omwami ono bamujja ku nnyonyi abasajja bataseka abawanvu abaziwa abanene ab'ekitongole ekikese kya ggwanga erya Russia ekya Federal Security Service FSB nekijja nekibeera nga kimugombamu obwala. Tukitegeerako nti omwami ono yali agezako okubanga attibwa y'omu ku bagenos b'eggwanga erya Russia abaliawo abatuuliddwako amawulire amangi n'obuyambi obungi mu ggwanga erya Russia era nga Lieutenant General Alexeyev ono toyinza kubanga omuyisaamu amaaso lwaki ayogezeddwako. Eggwanga erya Russia lirowooza nti eggwanga erya Ukraine lyabadde mabega wa kino era nga yakwatiddwa okuba nti munnange kubeeta kurba omusajja ali myaka nga 65 awo mid 60s y'omu yabadde yakwatira ddala emmanduso n'abeera nga asasira amasasi nti yatrainingibwa mu ggwanga lya Poland era bw'atyo n'akwasibwa mission eno bagamba nti mwabaddemu n'omukyala yaddukidde mu ggwanga lya Ukraine wadde ng'omulala yakwatiddwa naye nga kigambibwa nti yo Russia erowooza nti eggwanga erya Ukraine ne Poland bebaluka olukero okulaba nga batta musajja mukulu ono Lieutenant General Vladimir Alexeyev omusajja amyuka akulembera bw'ekitongole ky'amagye ga Russia ekikesi era nga abadde akola ensonga nyingi mu lutalo lw'eggwanga erya Ukraine n'okulaba nga bingi byakwasaganya. Olutalo lwa Syria yalulimu era yali mabega nnyo okulaba nga Russia mu biseera biri ebya 2011 gavumenti ya Syria eyo ebeerako. Kakati omwami ono okumutegeera obulungi y'omu ku abo abasindika amagye g'eggwanga erya Russia mu 2023 akasajja ke bayita Yevgeny Prigozhin mukajjukira ako kannamagye bwe kayagala okwekyangirako Putin kayina ekibiina kya Wagner Group nekagala okulumba Moscow n'okuba nti balumba amaka ga Putin kawambe gavumenti oba si ekyo abeere nga Putin abanyonyola n'okumubendegera wali ku Kremlin. Kakati omusajja ono Lieutenant General Vladimir Alexeyev y'omu ku abo basindikibwa okulaba nga bogerezeganya ne Yevgeny Prigozhin babeere nga batuuka kukukkanya n'okuba nga bamukakkanya Prigozhin aleme kuba nga yeeyongerayo mu nteekateeka eno amagye nga ge gamusindika. Era omwami ono si kyokka ekiyinza okuba nga kimwogerawako Lieutenant General Alexeyev Vladimir ng'ogyeko ekyokuba nti yasindikibwa okulaba nga negotiatinga ne Prigozhin ate y'omu ku abo aba officials oba ababadde abakungu mu magye g'eggwanga erya Russia ne mu kitongole kya Russia ekikese kya GRU ng'akyogerwa ekyo kigambibwa nti era omwami ono amanyiddwa nga Lieutenant General Alexeyev oba Lieutenant General Vladimir Alexeyev y'omu ku abo batandikira ddala eggwanga erya Russia nga batandika enteeseganya n'eggwanga erya Ukraine mu 2022 ng'olutalo lwakatandika. Bamu ku abo basindikibwa nga mu kyama okuteesa n'eggwanga erya Ukraine era kyovudde olaba nti ebimu ku ebyo ebimwogerwako byewunyisaamu mu kaseera kano oli ayagala okwebuuza lwaki nga ku nnaku lwe yayagala okuba nga atemulwa n'okuttibwa eggwanga erya Russia bali United Arab Emirates nga Russia, Ukraine n'eggwanga erya America basisinkanye okulaba nga batandika n'okubaga ku nteeseganya okulaba nga olutalo olukomekkerezebwa. Kakati ku nnaku lwennyini buli omu yeebuuza lwaki ate obulumbaganyire bwaliwo. Si ekyokka omwami ono ayogerwako nti mu kugatharinga data abadde mukugu nnyo era akyali mukugu nnyo wa Russia weeyina okukuba Russia erina kukuba missiles ki mu kifo ki era obulumbaganyi bwonna obukolebwa ku ggwanga erya Ukraine buli kifo kyonna ekyenkizo ono yakuŋŋaanya data n'abeera nga ategeeza amagye nga byali mu military intelligence eya eggwanga erya Russia. Kakati yabadde avunaanyizibwa ku missiles zigenda kukubawa ennyonyi zigenda kukubawa ebyo byonna yakuŋŋaanya data n'amukwasa ab'emmanduso bo ne bata ennyonyi ne zigenda ne zibeera nga zirumba eggwanga erya Ukraine. Kati awo otegeera lwaki Russia erowooza nti Ukraine babadde mabega nnyo wakyo newankubadde nga yo Ukraine ekyagezaako okulaba nga kino ekyegaana. Kakati
ng'ogyeko ekyo ezefuna obulumbaganyi ku bajeno era ng'ono yakyasembyeyo wabula nga atogyeko ye ne mu Desemba wadde yasimatuse waliwo omu ku bajeno b'eggwanga erya Russia abattibwa era nga yafiira mu bbomu. So beemu ku ebyo tuyinza okuba nga tukonako lwaki sifunye eddakiika nga 2-3 nenkonako ggwanga lino erya Libya nayo ogenda kunsasya tugenda kukonayo katonotono budakiika 2-3 akati nkunyonyoddeko nti muteeseganya ezigenda maaso wadde teziyinza kubanga ziyimirira United Arab Emirates eggwanga erya Russia lyavuddeyo ne ligamba nti mu kutuulamu bo kwe batuddemu balabye nga enteeseganya zino ziri constructive era nga obaolyawo ziri challenging mu kaseera ke kamu zisuubirwa okuba nti ziyinza okubaamu ekivaamu naye ate mukyalimu okusomozebwa kungi era bo aboludda olwa Ukraine bagambye nti balabye nga enteeseganya ziri truly constructive ziyinza okubaako ekivaamu katonotono. Njagala kubanga ngendako ku bigambo bya musajja mukulu bamuyita Anas El Gomet yabadde awandiika ku mukutu ogwa Al Jazeera ng'anyonnyola ku bimu ku ebyo ebyewuunyisa ku nfa ya Saif al-Islam era ng'agamba nti Saif al-Islam ono yakubiddwa amasasi emirundi 19 mu maka wasula oba mu kompawundi mu kitundu kino ekya Zintan ekiri mu musozi era nga buno obugwanjo bw'eggwanga erya Libya era nti abadde no kumpi okumala ebbanga eriwererako ddala okuba lyakwatibwa n'abeera nga aggalirwa n'ekisinga okuba nga kyewuunyisa nti abasajja bana bayingidde nga teri abakuba ku mukono ne bajjako cameras ne bakuba amasasi paka Saif al-Islam lwe yattiddwa era ekisinga okuba nga kyewuunyisa nga kyo tekinaba kuba nga kibeerawo eddakiika 9 nga maki y'omupiira weebeerawo ezo ezabadde ziyiseewo ng'abakuumi ba Saif al-Islam bonna bakutte ekkubo ne bamulekulira ne bavaawo wabula nga teboogedde na nsonga ebajjeewo wadde okugamba nti waliwo atugobyewo nga kitegeeza nti kiyinza okuba nga kino ekyakoleddwa kyandiba nga kyabadde kitegeke era nga kyabadde kisuubirwa era ensonga nakati bannaba kuba nga baze nnyonnyola era ekirala kyabadde kyewuunyisa nti abakoze omulimu guno they did not flee tebagambye nti badduse buddusi kubulawo bamaze okukola omulimu gwabwe ne batambula mu kasirise ne bagenda tewali wadde ebyasa ebyavuze tewali wadde okugamba nti waliwo yabagoberedde tewali yavuddeyo nagamba nti nno oba oliawo yavunanyizibwa ku kino ate nga mu mbeera y'emu kasirise keereere era tewali kitibwa nti waliwo ekijja okuba nga kikolebwa. Ennaku 5 nga zimaze okuba nga ziyitawo munnange waliwo ab'ekika ekimu mu katundu aka Bani Walid bano nga kiteeberezebwa nti mu kabuga kano mwalingamu abantu bangi abali bafaayo nnyo eri Gaddafi taata wa Saif al-Islam ebeekuŋŋaanyiza ne babeera nga bamuziika wakati mu nkuyanja y'omuntu omungi eyabaddewo nekisinga okuba nga kyewuunyisa Khalifa Haftar omu ku abo abakulembera eggwanga erya Libya ng'asinziira mu kitundu ekirala ku bakulembeze ababiri baganye amajege gaganye okukungubaga gaganye okuleeta obubaka obukubagiza n'okuba nti oba oliawo balemeseza Gaddafi Saif al-Islam Gaddafi okuba nti aziikibwa mu kitundu awaagalwa ennyo era nga yensibuko ya kitaawe mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Sirti. Bino byonna bikulaga nti oba oliawo obuyinza oba buyinza mu abo bakulembera gavumenti y'eggwanga erya Libya bandibanga kino bakifunyemu era babadde bakitegeddeko era ne bategeeza nti mu ssaawa nga 48 waliwo gwe bayita Ibrahim Dibeiba ono nno ng'ali ku ludda olwa gavumenti ekulembera Prime Minister Ahmed Dibeiba ono nno nga ne UN gwemanyi nti yasisinkanyeko era omu ku abo abooluganda bwa Khalifa Haftar Lozai Adam Haftar mu kibuga Paris nga Saif tanaba kubanga attibwa ne babaako bebeegayagaayamu nga kiyinzika okubanga bano baleka baagala kulabanga oba bayiiya beegatte bakole gavumenti eyawamu babaako we bateeseganya naye nga bino byonna bittibwa nti olwokuba nti Saif ono okuba yeesobolayo okwagala okwesimbawo ng'ate abantu baali beesunze okulaba nga ajja kubanga akulembera kirabika nga bayagadde abeere nga ava mu pikica kubanga bano bonna ne we beesimbawo nga Saif ali mu reesi abajja kubakuba polls zalinga ziraga nti omusajja ono yali w'amaanyi nnyo. So yafundikidde ayogera ebigambo bino byenjagala okusembyayo nabyo naga nti tewali n'omu yakwatiddwa tewali ajja kukwatibwa era mu ggwanga lino erya Libya bw'ofa oba ofudde. Kati yakozesezza ebigambo bino ebyasinza okumalamu amaanyi nange yagambye nti silence after a killing is never the absence of an answer, it is the answer. Okuba nti tewabaawo kikolebwa nga waliwo okufa okubadde mu ggwanga erya Libya oba okutta omuntu ekyo kyo si kye kiyinza okuba nga kyewuunyisa mu ggwanga erya Libya era ekiyinza okuba nga kyewuunyisa kwe kuba nti bavuddeyo ne bategeera nti omuntu attiddwa era ani yamusse. Njagala kusembyayo ebigambo ebyo nga mbebaza okuba nti mutugoberera n'okuba nga mutulaba n'okubagaliza Ramadan omulungi jja kubanga nkwebaza okuba nga otugoberera era nga nkakasa n'okutegeeza nti twekumire ku BBC Telefina biri tugenda okuba nga tukutuusako mu Ramadhan ono nengera Sheikh Akram Gugwa agenda kuba nga kubaka obukutambuza n'okuba nti
b'okusibya bulungi musawumu eno. Olaba bagala okumbuuza ku linnya ate mubitabika. Ssaabasajja Kabaka wangaale.